njagala batuusaako maama waffe ate mukwano gwaffe gwe bayita Pallasso Mayanja, maama wa Jose Chameleon, abeere nga atuwa update ku nteekateeka ez'okuziika Humphrey Mayanja, Muganda wa Chameleon. Agenda kubeera nga atubuulira buli kimu programu nga bweri, programu nga bwegenda okubeera nga etambula, ate n'amaziika gennyini bagenda kuziika lunaku ki, byonna agenda kubeera nga bitutuusaako. Gwe atanaba kusubscribinga, nsaba osubscribinge video eno ebeere nga etuuka ku buli omu yenna ali eyo. Entekateka z'okuziika Humphrey netubadde tulinda bazze abamu kati enkya enkya Tuesday ssaawa 4 tujja kubeera Erweza ne munnaffe Humphrey okusaba ku church. Kale abanaasobola okutwegattako ssaawa 4 tujja kubeera ku church Catholic Church Erweza, agita St. Joseph Catholic Church Erweza ssaawa 4. Then we tuvaayo tujje wano mu maka ge tugenda okukomera olungi. Kati ku lwokusatu tugende e Kalangalo ku bijja bya bajjajjaabe omuzaziko eyo. Nebaza buli omu, sisobola kujjayo manya gange, naye mikwano gya Humphrey bonna batubeereddewo nnyo nnyo kubanga Humphrey tetukuteeko mu nsawo obujjanjaba Humphrey, ate nga obulwadde bwe bubadde expensive nnyo bumulumidde ebbanga, kumpi buli ddwaliro tulituuseemu, naye nga bakugamba kimu bannange, Humphrey musajja waffe, maama temutawana kukwata mu nsawo, taata temukwata mu nsawo, ffe katujjanjabe Humphrey tulabe nti awonnanga, sente ziyiika buyisi, buli kye batusaba sente buyisi. Era mbeebaza nnyo mwenna, Wilson Road, America, London, bwenna buli omu mu kitiiki, buli yakola ne Humphrey Kawempe, abaasoma naye odi Kampala, Kawempe Muslim, mwenna mbeebaza, Nakasero Primary School, bonna babadde wamu naffe, babadde bangi, siyinza kugamba nti ono oba oli, naye nga balekaabira Humphrey, baagala Humphrey abeere bulungi, naye Mukama teyakkiriza. Era sirina kye nnejjusa kuva kwa Humphrey nti oba singa twakoze kino, oba singa twakoze kiri, buli kimu ekibadde kyetaagisa tukikoze. Mukama ye bw'atyo bw'asazeewo, kubadde kusalawo kwa Mukama. Tuli wano tukongolaga, tuli mu kunyolwa naye tuli bakkiriza, tulina okukkiriza nti Mukama yakuwa ate yakuggyako. Nga bwe mbagambye nti tukoze buli ekisoboka naye bigaanyi, kati twakkiriza nti Mukama yayagadde Humphrey agende gyali. Kye nasanyukiddeko yagenze mu mwezi gwa Kisiibo, yagendedde ku lunaku lwa Yesu, kisiibo ky'Abasiraamu n'ekisiibo ky'Abakristiano. Kale kansubire nti Mukama yamwaniriza emikono egy'ekisa. Omubiri gw'omugenzi guli mu funeral service. Gusuubirwa kuleetebwa enkya. Kati nkugambye bwe tuva mu church tutuuka mu ssaawa 4, service etandika ssaawa 4. Kati bwe tuvaayo tujja wano, tugenda kusula wano ku Tuesday, then on Wednesday tugenda e Kalangalo ku bijja bya bajjajjaabe. Ajjukira bantu bangi
bazze wano okukungubaga wano mu maka ga Humphrey Mayanja. Bazze okukungubaga, twalabyeko bebekulu ne Shiba olunaku olwajjo, bazze ne bawaayo ku mabugo. Eddie Kenzo naye yazze olunaku lwabadde lwajjo, yazze naye wano okukungubaga. Bantu bangi bakyajja, ate jjukira waliwo n'emikwano gya Humphrey, mikwano gya Mayanja family okuva mu US, okuva mu UK, nabo bakyali mu kkubo bajja. Fenna tuli mu bulumi, fenna tuli mu bulumi ne Mayanja family. Kitalo nnyo, kitalo ddala.